Wano ku kanisa ya Christ Church Uganda esangibwa ekitintale omuntu okuyingira mu kanisa munda okusinza kibadde tteeka nti abadde alina okusooka okukeberebwa ng'ayisibwako akuuma. Era wano omu ku omu yabadde asembera awakeberebwa oluvannyuma n'akkirizibwa okuyingira. Ne ku masinzizo amalala bwe gubadde nga kino kyavudde ku mulango ogwakoleddwa poliisi olunaku lw'eggulo bwe yalabudde bannayuganda okwerinda obutujju. Naye nga tukubiriza abantu ba bulijjo nti babeere bulindaala batuyambeko era nga poliisi ne security agencies. Abamu ku bakulembeze b'amasinzizo be tusobodde okwogerako nabo bategeezezza nga kino bwe baakitandika edda nga bagamba nti bo baabirabirawo. Bakkiriza nti si buli ayingira mu masinzizo gano kituufu abazze kusinza era ne beeyama okutwala mu maaso okukebera abantu okulaba nga baziyiza obutujju. Security tugiteekawo kubanga ekibuvunaanyizibwa bwa buli kinoomu. Newankubadde nti ekkanisa kye kifo ekisinga obulungi tukimanyi twaniriza abantu bonna si ewaffe tuli balokole si balokole bokka naye abantu bonna kubanga abantu bonna bali entitled okuwulira enjiri n'okusinza Mukama kati tomanya ani. Wabula mu Butale enteekateeka okukebera abantu abayingira n'abafuluma zibadde tezinnasibwako ssira era ng'abantu bayingira ne bafuluma nga bwe baagala. Tutuuseko mu katale k'e Bugoloobi nga kano ke kamu ku butale obusinga obunene mu munisipaali y'e Nakawa. Emiryango egiyingira tewali bukuumi bwonna buteereddwawo ng'asanga yayingira ssaako n'ebidduka obutakeberebwa. Tusobola okubeera nga tulina security kubanga tetulina security buli asanga geeti nnyingi buli wantu abantu bayingira nga bwe baagala tewali bukuumi bwe tulina. Buli omu ajja n'ayingira ne bafuluma ne bakasitoma teri akebera tewali bukuumi. Security ey'ekiro tugirina ebintu babikuuma okujjako nga bwe twawulidde abatujju bbomu ze bakutte naffe batutereko wano abakuumi abakebeza obuuma abantu abayingira mu Butale. Yo mu katale ka St. Bali ku Ddembe akamanyiddwa ng'Owino nga kano ke kamu ku butale obusingamu abantu mu ggwanga tewali mulyango guliko mukubi yenna yadde ekyuma era nga wano tewali kukebera kwonna okwakoleddwa. Paaka za mmotoka nazo zikyali za ttemu anti teri atadde maanyi mu kukebera bantu nga n'engeri gye kirina okukolebwamu nzibu olw'engeri paaka gye zaazimbibwamu. Mu Kisenyi bus terminal balina omukuumi omu wabula musajja wattu obwedda ayimiridde buyimirizi n'akuuma akakebera mu ngalo ze ng'abantu bayingira kyere. Yate bw'alabye kamera zaffe olwo n'aviirawo ddala ne yeekweka ng'abantu buli omu azze ayingira buyingizi ng'embeera bw'eti etadde obulamu bw'abakozesa paaka eno mu matiga. Yo mu paaka za takisi ebya bbomu n'abatujju si bye baliko wabula nga basinga kufa ku bantu abateebereza okuba ababbi. Abantu bano balaze obweraliikiriro olw'abakulembeze okwesulirayo gwa Nagamba. Mukozesa ki okubakebera? Disoli yaffe ne tubateekako era ne gutine gwe twakutte yabadde ayusiza ebintu ebyo ng'agenda bijja mu motoka. Akwira ebyokwerinda mu paaka z'omu kibuga Faizo Lule ategeeza nti abakuumi ba paaka eno babadde mu kutendekebwa wabula ng'olunaku olw'enkya bajjako bakomyewo. Asabye ekitongole kya KCCA okubakwatizaako babafunira ebyuma ebipya wabula n'agumya abantu abakozesa paaka empya nti embeera yakutereera essaawa yonna. Okweza paaka eno tubakakasa nti security egenda kubeera bulunga bulijjo bwetambula era tujja kubawa saavisi zaabwe entuufu. Adrian Bale Bwanika ne Julius Kafuluma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.